nti bagenda kukola etteeka mu buli ddwaliro bateekemu ebyuma ebikebera DNA olumala okuzaala omwana nga bagamba nti kituufu omwana wa Ivan tekigenda kutta abakazi ekyo tewali buzibu oba lwaki bakola obwenzi ekyuma bye tebaleetayo biri feeke bwe tubeera nga bintu byonna tubasobola okukola ebiri feeke ekyuma kyo tebasobola leeta kiri feeke nedda ssebo ffenna twakkiriza nti ekyuma kikola 100% correct so tebasobola kigulirira kuba n'abakiriko bantu sebo oba nnya bonna woolikola ebyambyone ng'okimanyi bulungi nti kati tulina jjaaji atabuuzibwa kuba kakati abaana 9 ekizuulibwa nti naye baba bangi ndi banya omugamba mutyaka nsobi tambulira ddala bulungi nnyo gwe wonna yosinzidde okubeera nti no ate otulaba ndi n'omukulu John Kabanda pulezidenti w'abasuubuzi mu ggwanga Uganda muyite pulezidenti wa FUTA ekibiina ekitwala abasuubuzi bonna mu ggwanga Uganda nga tugenda kugera ku nsonga nnyingi nnyo naye waliwo ensonga ate yasinze okutabula ennyo abasuubuzi y'ensonga y'akatambi ke mwalabi akabavubuka b'NRM abagenze mu kibuga Kampala ne batandika okuba buli muntu ne kireeta n'abantu okutandika okuggalawo bizinesi zaabwe olw'okutya eno ensonga eyinza obeera ng'etandise butandisi olw'ebyobufuzi bye tulolekedde ebyavaawo mpitewo bye tugendamu so abantu beebuuza abantu bakole batya okulaba nti nate babalansinga ebyobufuzi ne bizinesi zaabwe obutayonooneka wetugenda okusimbulira awo nga mukulembeze w'abasuubuzi abaako ensonga za ttaanya naddala wakati w'ebyobufuzi ne bizinesi z'abantu tukulamusiza mukama wange wasuze otya wasiibye otya nasiibye bulungi ssebo naye wasiibye otya ndisitedde tukwebaza nnyo mwebale kutusuulirangayo omwoyo ne mujja okutulabako amiina essebo naye mwebale kubeerawo mubeera bize naye olaba tubafunayo eddakiika ne bwe ziba 10 essebo n'onnyonnyola eggwanga tukwebaza era ddala osobolera ddala obukulembeze waliwo abakulembeze amu ng'abeera mu ofiisi ne beefuula bize anti oyo aba teyajja kuweereza abantu naddala abo abajja okuweereza abantu abanene bokka naye ffe abaviira ddala wansi ku grassroot okutuukira ddala ku muntu asembayo automatically olina okufuna time y'abantu erinnya lyange nze John Kabanda ndi president wa Federation of Uganda Traders Association FUTA ambulera bode egatta ebyobusuubuzi byonna mu ggwanga tulina no n'ebizibu bingi nalabye bannaffe ab'emmwanyi alese okwemulugunya kwabwe ku ofiisi nga baga nti egudde owaayi nga tetulina bagenda eri tutandike ne by the way n'emmwanyi ogyogere ku katono emmwanyi ng'egudde nnyo akatale waliwo minisita naye tegudde nnyo emmwanyi yali ku ssente ntono nnyo naye bingi minisita yatugamba bingi nnyo ebigirimu naye gavumenti era katevunaanyizibwa gavumenti tevunaanyizibwa ku kino kya mmwanyi kukka kubanga ebbanga ddene wano mu ggwanga Uganda emmwanyi badde wansi naye kati ezze erinnya n'erinnya nnyo neyingira ne mutwalo gumu mu 8 abadde batunda kase naye bw'otunuulira nabadde nkeberako ku statistics ez'emmwanyi emabega ne kati nti tubadde tulina babbingwa abatunda emmwanyi katale k'ensi yonna nga be ba Brazil abasajja abo ab'e Brazil bulijjo emmwanyi babadde baleeta nga percentage ntono katugambe ebanga 78 to 80 something kati wetwogerera yafulumizza mweno season yaleese emmwanyi nga nnyingi bwe tuba tukompeyalinga percentage luno yaleese 94 ku katale k'ensi yonna yaleese 94 netulekerayo 6 ensi endala zibe zifunaawo n'ensi endala zonna kati yo yafulumiza emmwanyi metric tons oba meka so mu mbeera efaanana bwetyo bwe tugenda mu percentage yaleese 94 ensi zonna nezirekerayo nezirekera 6%. Ekirala bannayuganda mulekeraawo okunoganga emmwanyi ento buli lwonoga emmwanyi nga tezinnaba kwengera automatically bano abazikuba bw'ozitwalayo era bajja zikuba kati eddekende lifa emmwanyi yaffe nekka omutindo abasuubuzi babadde banoga ensaali ozimanyi ensaali ne bazigatta mu mmwanyi ensaali zisobole okuzitowa n'obuyinja so ebyo byonna byonna tubasaba mugende nga mubyebuulirirako okusobola okuuma omutindo gw'emmwanyi zaffe mpozi ekirala mwegendereze we mwanika emmwanyi nti nawo wabeere nga wayonjo oleete emmwanyi nga nnyonjo ate ng'etuukiridde ku mutindo papa
Brazil okubeera ntino yaleese emmwanyi nnyingi nnyo katale. Gavumenti erina kukolowa etya omusuubuzi oli obutanyigirizibwa kuvaamu molaalo emwaliza kulima mmwanyi because ebbeeyi y'emmwanyi okulinnya kibadde kireese abantu bangi nnyo okulima emmwanyi. Kati gavumenti erina kukola kyawo. Ekisooka kya byonna bannayuganda bonna temuyina kukkakkana kulima mmwanyi. Mulime nnyo emmwanyi ate ne kaawa waffe mumugule. Ekyo tukisobozesa okubanga kaawa waffe tumwenywera. Ekyo kikulu. Tuleke kutunuulira katale kansi yonna. Wabula naffe bye mulimye tubeere nga tubinywa. Ekyo kikulu. Ekyokubiri temulekera okulima mmwanyi. Ensi n'ensi abantu bazaala enkya n'eggulo. Ate mmwanyi yaffe ebadde yagalwa nnyo katale k'ensi yonna. Lwaki? Kubanga ebadde erimu eddekende eritali walala. Katonda yabulesinga Uganda. Nti emmwanyi yaffe eyagalwa nnyo. Bwe muba nga temulimu biri byenkunnyonnyodde ebigifuula embi. Naye mu reality emmwanyi waffe ebadde ya mutindo nnyo ng'eyaayaanirwa. Kati mwe musigale nga mukyagirima ne gavumenti tugenda giteeka ku nninga nga ffe abakulembeze. Tulabe nga bye mulima bigulwa. Emmwanyi ebeere promoted ku katale k'ensi yonna wano tuginywe ate nga ne bweru w'eggwanga bagiyaayaanira. Y'engeri yokka. Papa, twalabako bannayuganda emabegako gye buvuddeko. Babagamba vanira bugagga ne basaawo ensuku zaabwe ne basimba vanira. Buli omu yamala okulima vanira n'agwa. Akatale. Abantu vanira ne bakoowa okulima vanira. Vanira tosobola mukompeyalinga na mmwanyi. Yes. Kubanga wano mu ggwanga nange mwennyini ojja kumbuuza nti wali omukozesezzaako nkugambe nedda. Naye kaawa teri nnyumba etaliimu mmwanyi. Teriiwo. Kitegeeza nti ebweru w'eggwanga ne baba tebaguze. Wano tusobola. Ekirala ebbanga ddene bannansi badde batawaanyizibwa nnyo mu by'obusuubuzi. Naye kubanga babadde tebayinaawo ba leaders babalwanirira mu mbeera efaanana bw'etyo. Kati n'emmwanyi ne bazannya ab'emmwanyi abajja ne bajoyininga ekibiina kyaffe ekyafuta. Nti Federation of Uganda Traders Associations ng'eri wamu ne gavumenti tugenda kukola bwezizingirire okulaba ng'emmwanyi eno tekka. Kuba bannayuganda kwe tukulidde abasinga obungi amanyize banzaala Masaka. Kakati bw'oba oyogera ku mmwanyi nina respect eyo gye njiwa. Kuba ffe tuyimiriddewo ku kulima abantu b'e Buddu. So mu mbeera efaanana bw'etyo tugenda kukola bwezizingirire tulabe ng'emmwanyi esigala ku mutindo ogwa nnamaddala era ogusobola okutukuuma nga tukyayina ensa nga bannayuganda n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. So temuggwamu maanyi, musigale ng'emmwanyi mukyazirima, musigale nga mukyazikuumira ku mutindo. Zijja kweyongera, essaawa yonna zijja kweyongera. N'amagezi amala g'empaabo bannansi abandaba ku TV eno, ku social media platforms ez'enjawulo. Mwe kye muba mukola ku kikwatagana n'emmwanyi, mulekerawo okutunda ng'emmwanyi z'ebikuta. Mubeere nga mutunda kase yennyini. Ate nammwe abatalina mirimu mugezeeko okutwala emmwanyi ezo bazikube mutunde kaawa yennyini. Abantu bajja kumugula. Temwesuulirayo gwa naggamba. Ekirala ene challenge gy'osanga mugezeeko okutunoonya ng'abakulembeze bammwe tujja kubayamba. Kubanga ffe tujja kulwana bwezizingirira okulaba ng'emmwanyi ekyasigadde ng'ekyali ku mutindo. Abantu gwaba wadde essuubi wadde baweddemu essuubi. Tewali buzibu. Kale kati tugende wali ku nsonga ey'abavubuka abayise mu kibuga awo ne balekanga n'amaduuka agamu magale. Ekintu kino tekigenda bakosa we tuyingira mu kaseera k'ebyobufuzi ebyavaawo mpitewo. Akaseera k'ebyobufuzi twakayingidde dda. Era ntwala okusaasira kwange eri basuubuzi bannange bonna abaakoseddwa n'abakiguzeemu obulamu nabo tubasaasira nnyo. Waliwo abaafudde? Nalabye nga baga nti waliwo. Nalabye baŋŋambyeko nti waliwo omuntu eyafiiridde awo ku Nassa bo ate waliwo omuwala gwe basi. Kibi nnyo, kibi ddala era tusaba omwoyo gw'omugenzi oba egy'abagenzi Omukama bawe ekiwummulo eky'emirembe. Ate Katonda abasonyiwe byabasobako. Amazima ga Katonda ebikolwa bye tubivumirira. Ffenna kye twogera ekituufu tetukimanyi.
bayinza okubanga abavubuka abakoze fujjo beerimbise mu babadde bagenda okwewandiisa oba okubanga babadde omu kwabo basobola okubanga basayidi eri obanga babeerimbiseemu ekyo kituufu naye basuubuzi bannaffe ekisooka kya byonna tubagumya nti okusinziira ku kino ekyabaddewo kati naffe tutaddewo amaaso amoogi okutunulira abantu bano abajja mu kibuga okuyisaamu ebivvulu mu mbeera ya kampeyini eno nti ate babanga abantu bebajja nabo ate bonoona bintu byaffe n'okuddira abantu ba famire okubatta oba okufiira mu njega zino kikwasa ennaku so tugenda kubeera bulindaala ne security tugikubira omulanga omuli poliisi n'ebitongole ebirala okwongera ku security kubanga singa wabaddewo security emala abantu baffe tebaalikoseddwa mu mbeera efaanana bwetyo ekirala be bavubuka bannaffe abaggeto kubanga ffenna teri atali wa ggeto ffenna tuli baggeto ffenna gye tuvudde batono nnyo mu ggwanga wano boogamba babadde balina famire eziri successful batono ffenna buli gw'otunulako n'omulaba bw'oti ffe bahasira tuvudde wansi mu ggeto nga twetakulira tuli bwana bwa mbaata gwe taata gwe maama gwe kojja gwe buli kimu kati mu mbeera efaanana bwetyo kikwasa ennaku okulaba nga gwate hasira ozze olumba munno omukube nga talina kyakkoze ate nga hasira munno naye mwana wa ggeto nga ggwe kubanga naawe ekiseera kigenda kutuuka okaddiwe gwe mu ggeto olengerayo abasajja ab'envi ogenda kutuuka ekiseera oveeyo ekituufu oba onoogenda mu kyalo be babasajja betusanga mu byalo nga bamusasula buli mwezi n'abeera mu nnyumba y'abagagga oba ogenda kulaga wa naye togenda kubeera buli ssaawa ng'oli bagenda kuyita wa ggeto ekirala kibi nnyo okubeerawo n'otandika okwenyumiriza mu ggeto nze ndi wa ggeto ffenna twewakana neewakane naye ggwe buli omu weewaana nze ndi wa ggeto tokwatwako nze abasajja ba ggeto bendaba eminyira gye babeera ku nnyindo empale zibeera za bituli babeera banywi banjaga omwenge gubeera gwabakubye edda bakeera kunywa gw'oyinza otya okwenyumiriza mu kubeera ng'oli wa ggeto nze mbadde nsaba gavumenti eteekewo gavumenti etuteerewo we basomeseza abantu abafaanana bwe batyo abaana babeere buli ssaawa nga bakola ki nga bakyuka okuva mu mbeera eya ggeto okufuuka abaana ab'ensi abayinza okugatta ku ggwanga lyabwe naye kibi nnyo eggwanga ery'omukisa eggwanga eddungi nga Uganda abantu abali peaceful okutandika okwenyumiriza mu bavubuka ba ggeto abanywi b'enjaayi kituufu ffenna gye twava wansi eyo sitwagala kunyumya nnyo by'emabega naye it is too much tosobola kujja kutandika kubanga gw'osanga ku kkubo gw'okuba talina kyakkoze weewaawo gwe mirimu gwammwe okuba abantu ne mubajjako obusimu ne mukola mutya naye kakati kifuuse waasi tolowooza nti nno n'oluusi ensobi eyinza okuva ku bakulembeze ababateekamu ekyo nti nno omwana wa ggeto bw'omuleeta n'omulaga nti nno oli mukwano gwe jangu tugende okole kino asobola n'okukola ky'atandikoze olw'okuba akimanyi gwe oli mukwano gwange ate gwe mukulembeze gwampise omanyi amateeka kikakatako gw'okumanya amateeka ag'ensi agafuga ensi eno kaakati gwe bw'oŋŋamba nti nno nze komanda nkulira amagye for example naye nkuyise ng'omwana wa ggeto nekuga jangu omperekere bwe nkuba abantu bavunaana nze ekituufu era nze saalabyeko amajoba wa poliisi nga bamutadde mu kkooti wali bagenze balondo bamulamu ne bakwata ono ne babaleeta mu kkooti nga bavunaana okuba abantu okubba kakati ekyo otakyefumiitiriza kiina bakakatako nga bo nti wadde oli ampise naye jansi teribuuka nanzige inakola kyenteekeddwa kukola omusirikale bamukwasa emmundu najja mu kwekalakaasa nakuba omuntu essasi ne bamukwata ne bamutwala mu kkomera
ne bamuvunaana omusango gwa mada ng'ate bali bamugambye genda olekeza nga awonya mukulembeze ataasa bukulembeze bwabwe asobola n'okugamba basonyiwe ne bateekamu etteeka eryo eryogera ku muntu ku musirikale ligamba nti byonna abikole Nanton Ejjen osobola omuwaabira mu kukulirira costs and damages kubanga kikakata ku gavumenti okubulirira abantu baayabo okubanga tebamisusinga firearms so kati naye ebyo byonna kasita biggwa nga bakugamba nti olina okuvunaanibwa ate banayi nakoze eki nti wasa omuntu naye nga wabadde oprotectinga ntebe ya mukulu so mu mbeera efaanana bwetyo twebuulirire tuleke kwerabanga abalowooza nti ife obulamu bukoma leero so abaana ba ghetto bano eno nga still abannabyabufuzi bakyabakozesa ensobi bo balina kumanya ki era bo balina kukola ki abaana ba ghetto kuba tugenda biraba bingi nnyo naddala wano we tulaze aba kampu eno beesange ne bekampu eno beekube aba kampu eno bamanye nti nno tawagira gundi eno bamukube twalabe batandise dde okwewera basooke bategeere nti eno ensi teri agenda gikungula omusajja Kano Mwama Eli Gaddafi nze musajja gwentya kubanga yajja ku kitebe yajja Entebbe ku airport ensi n'esanyalala Uganda ng'akuuma abawala mbeerera ne bwe nkubuuza nti Kano Mwama Eli Gaddafi aliwo ogamba ki kati gwe omuvubuka wa ghetto ali mu kwewerera owa ghetto munno who are you nga tulaba abasajja abadde baboggola ensi n'ewulira okiraba tolina kyoli ate nze bansanyusaako kimu nti beewera bwe batono nga be basinga obunafu kati nze ani gwenyinza okuleeta mu ghetto ayinza okuneepankako alla mba namukubye edda nga baana ba ghetto bamanyi mukube muumi egi nemuyinza okuva wano paka wano wona nayulika tebalina maanyi abaana ba ghetto babeera bakolamu ndi wa ghetto ndi waki ovimba biki bakeera ku makya kukolamu twalanga agamba nti no buli kimu kyonna ensi wagimalayo abasajja bali wano ab'amaanyi naye ng'oli talina nagwe ayinza kusanga wadde okuba oluyi naye gwe bakuguze jangu tugenda ompa amaanyi ompe vayibu mu kifo kyokutambula ng'omuntu omuwa vayibu gw'osanga gw'okuba gw'osanga gw'olinnya gw'osanga gw'otyoboola who are you obubaka bugende ne kuba n'ababagula omwana bamuwadde omutwalo abamu okumuyita n'otamusasula mutwalo gwe babambaza t-shirt ne batabawa ssente abookubiri bw'obanga omuyise musooke mubabuulirire bane mweyise bwe muti kubanga bw'onoogaana ife weetuli tugenda kubawaabira nammwe mwennyini mutumale mutuyita ababi omwana mawale agunjulwa n'amateeka ife tetutudde tetuyinza kukkiriza kulaba bizinesi z'abasuubuzi bannaffe nga zisaanawo ne twetuulako tetugenda kukkiriza bannayuganda mu batyobole n'okubasanga ku makubo ne mubakuba twetuuleko tugenda kuyimukiramu so tulabye nnyo ebiseera ebisinga nga obutabankono bwe bubaawo abasuubuzi mwe musinga okufiirwa tukosebwa nnyo ne ku mbeera emabegako yawo okutuwaaka ng'era mwe mufiirwa embeera eno mugenda gikomya mutya mukanaku katugenda okugenda mu kano mugenda laba mutya nno temufiirwa nga bwe nkugambye nti ife tweteeseteese bulungi era nga bwe nkugambye nti twakwataganye edda n'ebitongole ebikuuma ddembe kemupi twatudde naye ne tumulaga situation gye tugendamu ebyobufuzi kati nga twetaaga protection emala twetaaga manpower emala ku maduuka g'abantu ku bizinesi z'abantu kubanga ffe abasuubuzi ebyaddala tubeera bantu banaku lwakuba tubeera baava abalina essuubi nti essaawa yonna nja kufuna so mu mbeera efaanana bwetyo bassebo ne bannyabo we muli mmwe abawerekera bannabyabufuzi mutegeere nti ezo ssente ze mugenda okugenda okulwanira mu paalamenti ze mwagala okulwanira buli wamu ffe abasuubuzi ffe tuzikola ki n'ogwo omutwalo gwe baakuguza ogugenda okuwa omuntu vayibu nze yaziwaayo mu gavumenti then ne bakuwa kati you should protect my business esigalewo enkya basigale nga bakyakuwa omutwalo gwo yes okay basebo ne banjabo ntoweze ensonga mugitegedde naddala ey'abasuubuzi waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga kyesimanyi nti nno oba saidi yammwe abasuubuzi tebigenda bakosa twawulidde nti nno
influence sawa yonna ayinza okukomawo. Ate kisoboka. Omanyi problem gye tuyina. Bannayuganda buli omu mugezi. Ate tebebalira nekyatamanya bayagala kyogereko. Bagambye tewabirabye. Anti lindako. President Museveni kituufu yagambye ebimu ku bigenda okubayamba okusolooza omusolo guno ye ya nkola ya VAT, value added tax. Ate nga babadde beeyambisa nnyo enkola ya IFRIS okusobola okusolooza VAT oyo 18% ku buli mutendera. Naye bw'oba weetegereza bulungi okwemulugunya kwaffe bwe kwali n'omukulembeze nga tugamba omukulembeze w'eggwanga ku challenges ze tusanze ng'abasuubuzi. Twaleta enkola ya IFRIS eyo nga si nnungamu. Era omukulembeze n'agamba Commissioner General nti kwatagana n'abakulembeze b'abasuubuzi muteeketeeke mulabe mutya bwe muyinza okuyamba abasuubuzi bano osolooza omusolo naye nga ne boggyeko omusolo nabo nga tebakoseddwa nnyo. So mumbeera efaanana bwetyo ffe tukakasa bulungi nti essaawa yonna bajja kutuyita bwe tuli baba kuteekateeka butya abasuubuzi bannaffe bwe balina okusasula omusolo guno naye nga tebakoseddwa. Kati saagala muntu adde yagamba IFRIS ekomawo ng'ekomawo etya era ng'ekomawo wa ffe twalaba ebinene muganda wange. Omuntu yali awo ng'alina agency notice ku akawunti nga bamubanja obuwumbi 6.5 ne tulaba abantu ku akawunti zaabwe nga bamubanja milioni 8 naye nga bukyanga abawo takwatagana ku milioni 10 ng'akozesa milioni 5 naye nga bamugamba tukubanja milioni 8 n'ebintu ebirala bingi. So mu mbeera efaanana bwetyo basuubuzi bannaffe twongera okubagumya era nsaba mumpeeyo akadde bw'oba ofunidde time ojja kujja nkunnyonnyola emisolo emeka omusuubuzi gy'asasula. Asasula emisolo emeka omusuubuzi omu alina kusasula emisolo emeka naddala asuubula ebweru w'eggwanga kubanga alina emisolo gy'alina okusasula ate nga mingi ddala. Kakati bw'omuzzaako enteekateeka etali nnungamu oba omugobye mu busuubuzi. Ate ekyokukozesa gundi z'abantu nga nini namba national ID namba ezo nga nini namba ekyo kyo wakitegeddeko nga tini namba revenue kwesololeza omusolo ffe nga ba leaders tebannaba kitwanjulira era kuno okulabula kugende eri ekitongole kya URA nti ebintu ebimu bwe muba mubikola mulina okutwegendereza ennyo. Kakati muli eyo mukola ebintu byammwe ife bannannyini mulimu tetukola ki tetumanyi mukola byonna bye mwagala mwefuula bannantagambwako. Omukulembeze w'eggwanga bwe twali ekkololo yalambika bulungi n'agamba mukwatagane n'abasuubuzi mwe temwagala kumanya mulinganga abagamba nti yemmwe bakatonda b'ensi eno. Naye nkakasa nti ba commissioners abali eyabakola ebyo enteekateeka etali nnungamu Katonda ajja kubalagako nti nammwe temuli bakatonda muli bantu ba bulijjo kubanga y'entebe gy'otuddemu ssebo oba nnyabo si gwe gisoose. Tulabye ba commissioners ab'enjawulo nga bali awo ennakawa ng'era bakola emirimu gyabwe ne gitambula buki bulungi naye mukkirize mutususseeko tubawabula kino temwagala kikola tubawabula kino temwagala kukikola ate ffe be mujjamu ssente. Kati nja kubabuuza gundi mukolera baani nti omuntu agoyingewa mulina eggwanga lye tukkiriza tusasula bulungi emisolo tetulina mutawaana gwonna nammwe ate tubalambika nti bannange at least wano twali badde feya toyagala nakumpuliriza. Kakati essaawa zino nawulira bagamba bali badde bakyusa tini numbers omuntu n'abanga endaga muntu yennyini yeekolanga tini number awo tekitegeeza nti nno buli muntu nga tonnaba kutandika kwanjula bintu bino ku social media platforms ne TVs ne radio so kompite nze nannyini mulimo kubanga gwe tojja kubeera nga yeggwe musamize gwe customer gwe lubaale buli kimu nga gwe kikola gwe mukongo olina okumanya nti oli eno omuyala osolooza musolo kati ate waliwo omusuubuzi ate waliwo omukulembeze we. Enteekateeka zino mulina okutulaba naffe ne mutulabawo ng'abantu kwaffe tetubasaba seneti mutusasule no but it is becoming worse ku buli level. Ekintu ekyo singa bakiteeka mu nkola tekitegeeza nti no buli muntu buli munnayuganda aba alina okuwa omusolo aba alina okuwa era kati bangi basasula emisolo nga tebalina tin numbers bangi basasula emisolo nga tin number era tebaziina abalala nga asasulira muyamulala something like that naye wasaanawo enkola ennungamu ku bannayuganda kubanga bano abasajja abamu be baawa department y'emisolo okutusolozaamu emisolo mwana wattu balinganga abatali bantu balinganga bo bwe bataazaala
kunsi kuno nga bo tebali ku eno earth insi tebabitegeera. Basebo ne banyabo mu bibe kikwata kondoza betereze ekintu ekyo bakitegedde betereze naye kati gakoli musimwami mufumbo abiwa busubuzi atubitadde ku bali ate sijja ate ngoli musajja mukulu sijja kulemwa kubuuza kubigenda maaso mu ggwanga musubuzi munno omukyala mama chicken ne nambemu tata wa chicken ne chicken bafuuse ensonga mu Uganda. Story zaabwe zibuli omu awandira munne muliro. Bannange. Simanyi oba by'obufumbo obitunulira bulungi. Mama wa chicken bannange omusobuzo nga mutonyo. Nebaza nnyo bakasitoma abamugulako mama wa chicken. Nalabika bulungi bwatyo. Kati jovola bantu bwe tuba tulwana tugezaako okulwanirira omulimu gwaffe gusigale nga gukyali mugumu. Kati nga mama wa chicken asigale nga akyafaanana bwatyo ate ng'alina omuvubuka embula kalevu omusajja omukulu ne kati omukyalo oyo nga bw'omulaba n'omala omuggyako omulimu ogwo oba n'agukola nga tafuna kiba kitegeeza nti ajja kufaanana bubi nnyo, ajja kudda mu position olaba mukyala anyirira nnyo alina omwana tebamumuwa nti nawuwe n'ennamba emu naye gyali eyo nambyemu mukwano gwange simuyinaako obuzibu nja mumunoonyaako ambuulire bulungi ne bibawakana nti siyazala chicken. Bantu be bagamba abalala bagamba yamuzaala abalala bagamba siyamuzaala naye omukyala yagaba omwana. Mama wa chicken agamba mama wa chicken agamba tata nambemu ye tata wa chicken. Raba yasibyo ne milioni 10 kasoleto obukakafu nti nno olinayo tata wa chicken mulala gwomanyi n'akafaananyi kaakano akwa milioni 10 kitegeeza omukyala yagaba omwana bw'abeera nga yamuzaala naye by'ennaku zino nno omukyala si yamugaba kuba nalabye honalebo abaana bana bambi Segirinya Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe ate amusonyiwe ebyamusobako naye nalabye DNA eyagenze eyafulumye ku baana ba honalebo Segirinya omugenzi bamaama nga bagamba Basegirinya ekyuma nga kigamba tebabangako Basegirinya. Kati kambuuze kakati ono asobola okugamba nti wuwo ekyuma ne kigamba nedda ate ffenna tujja kugendera ku kyakyuma kikalimagezi ebyuma bye tebaleetayo biri feeke bwe tubeera nga bintu byonna tubasobola okukola biri feeke ekyuma kyo tebasobola leeta kiri feeke nedda ssebo ffenna twakkiriza nti ekyuma kikola 100% correct. So tebasobola kigulirira kuba n'abakiriko bantu sebo banya bonna wolikola ebyambyo nengo okimanyi bulungi nti kati tulina jjaaji atabuuzibwa kuba kakati abaana 9 ekizuulibwa nti baba bangi ndino abataano bonna si babe era akasajja kano kaagundi kana kali akayambika Segirinya ke kali Luswa Luwemba naye Luswa musajja mulungi Luswa musajja mulungi kubanga yakuumye omukwano abantu basaana mikwano gyabwe bwe batyo oyo Luswa kubanga Luswa yalemera ku nsonga n'endyoka ntunuulira omukyala gwayasamya akamwa ng'avuma mama wa Segirinya olwokuba yazaala mu Segirinya omwana nindabira ddala nga ddala byakola biragira ddala nti olitabangako nazaala we kati omukyala ovume maama wange yanzaala kuba ntaba kuba maama wange nze saalibadde ku nsi kati ate omuddeko omuvume ebyo by'obugagga maama wange taba kunzaala tebyalibaddewo Segirinya abonyeebonye n'obulamu bw'ensi buli muntu n'akaaba buli ali ku ggwanga lino n'akaaba amaziga ng'akaabira Segirinya era Segirinya yafa n'enkulabira nga buli muntu amaziga g'akaaba ng'agajja ku ntobo ya mutima gwe Segirinya kakati ekiseera ne kituuka maama najja kale kituufu maama asobola okuvaayo naga nti njagala sente za mwana ng'akola lukujjukujju ng'ate abaana b'omugenzi bwe bali mu mbeera efaanana bw'etyo ne mutule mukkaanye kituufu mutule mukkaanye nsonga ki eyo ekuyimiriza ku social media ovume maama wange omutyoboole nga nakuzaalamu omwana
eyanzala nandeta ku nsi oyinza kumpa nsonga ki? So mu mbeera efaanana bw'etyo nze bakamwana bavuma mama wa Sseggirinya nabasingisa nnyo omusango kyokka twebaza Katonda okuba nga ne DNA bwe yazze abamu kubavumanga mama wa Sseggirinya ne beesanga nga tebamuyinaako wadde akakwate. DNA eziraga omwana si wa Sseggirinya, oyo si wa Sseggirinya, oyo si wa Sseggirinya, oyo si wa Sseggirinya, ng'alinako bana n'abaana abasigadde kati bamaama bagenda kuwanya mama wa Sseggirinya amaanyi ekitiibwa kubanga balaba nti yali alwanira kituufu era ye administrator asooka. Wabula kyensaba ne Luswa abeera omu ku administrator. Yes yalwana egyo emikwano tegikyaliyo mu nsi. Mu bulungi ne mu bubi n'abeera, mu bulungi ne mu bubi, mu bwavu ne mu bugagga, mu bulwadde ne mu bulamu. Omusajja nga yayimirirawo abaddewo. Era nze nali njagala ne kaadi bagiwe Luswa. Ate abantu balase n'okugamba Luswa alabika abaana. Ebyo bigambo bya social media. Baana boogera. Ate ebyo bigambo bya social media. Ate nkugamba ebigambo tosuubira. Social media kuwaana buwanyi Luswa. Kubanga waliyo mikwano gy'abakazi. Waliyo n'abakyala bakola ebyambone ku babba baabwe. Luswa ayimiriddewo. Ffenna twamutabukira mu kusooka. Nga tuli bakamwe nga tetuli bamativu nakyo. Naye gye biggweredde nga muwanguzi. Kambuuze. Okkiriziganya mu DNA? Njikiririzaamu. Njikiririzaamu ebitundu 100%. Gwoliddewo namwandu ng'avaayo bw'ati maaso ku maaso ng'agamba DNA esintuufu oba boogerera bbali. Njagala baveeyo omuyita omugambe jangu. Ayimirire agambe mbagamba amazima ga Katonda mu ggulu nti abo abaana ba Sseggirinya bamukwate bagitwale mu Amerika. Bijja kudda nga bye bimwera. Kubanga tewali yaguliridde. Ani maama nga bw'omulaba mukazi wattu bambi omukazi omunaku. Ekitegeeza nawe DNA osobola ogikola? Ate nyinza obutagikola bwe nkwekwengera nabba nagikoze dda. Bagamba esatulula amaka. Babe tulabyeko bonna abasinzo gikola. Era wajja waliwo ebitatambula bulungi. Anti amala kumulaba omukyala ng'abaliga. N'agamba kangende nkole DNA. Tasobola mulaba nga tabaliga n'agenda n'akola DNA. Bw'amulaba ng'ali bw'ati n'agenda n'akola DNA. Senga ekomawo ku baana tugambe oyina babiri ng'omusiiwo. Anti nze nzikiririza nnyo mu Katonda. Era ky'ova okola otya nga ndi stress free. DNA ezze abaana oyina babiri, omulenzi n'omuwala, omulenzi si wuwo, okola otya? Ate omulenzi atali wuwo ye muto. Ate waliwo mutawaana. Nzikiriza ne Katonda ky'abasazeewo. Omukazi omumugobesa ddaye mutwale w'omusajja oba omulekawo n'omukuza. Omukyala batakyakwagala. Omukyala watuukira okuzaala musajja omulala omwana. Va ku bakyala bedda. Abedda babanga tebamanya babakwatanga nga bagenza okulima n'ebirala bingi, challenges zaabanga nnyingi. N'omukyala w'ennaku zino ate ng'ali Kampala bamugunjufu. Kati watuukira ku leve egamba kanzaale. Omukyala oyo aba takyakwagala. Tukkirize tugaane. Omukyala oyo aba takyakwagala. Kiyinza okuba nga kyajja mu nsobi naye ng'akwagala, naye mu nsobi wali safaari obeera mu bidongo obeera wa? Sitaani n'amukema. Anti nkugamba nti waasalirawo n'aga nti kanzaale. Kiba kitegeeza nti gwe takwagala bbaawe ne bw'oba nga wali toliiwo. Ofunze tambula n'omwana ogenda. Weebale nnyo. Edda baakikolanga batya? Edda abaana bangi baakulira nnyo abakyala bawa excuse. Naye muno enkusesaaki. Okimanyi nti nno omukyala asobola okuzaala abaana basatu. Nga kuliko omu atali wuwo. Ababiri nga be babo. Ababo ne gifuuka misege. On'omu gw'otazaala teye n'akuyamba. Ekituufu. Kakati ebyo tebyali tuttenga nnyo n'abantu nnyo myoyo. Kubanga tulabye abaana bangi be bazaala nga bawala.
omuwala n'agamba nti nze ngenda kola okwanjula naye sigenda wa taata wange kubanga teyabeerawo. Ne tulaba abalenzi nga nti oyosagala namutunulako. Ye n'agamba nze ono omusajja yankuza gwe ngenda okuyamba kubanga yambeererawo. Ekyo nakyo tukikoze eki? Tukirabye. So nze mu nsonga eyo ono yamuzaala ono si yamuzaala. Kitulumanya kusaidia Ssegirinya kubanga teyakula. Ssegirinya takaddiye. Abadde akyali muvubuka ate nga hasira akana kambaata. Kati akana k'embaata kabonaabona nnyo okutuuka ku levo yaani ya Ssegirinya. Kati tugamba nti yakuuwa nnyo. Era abakyala bano ekirabo kye baali balina okuwa maama wa Ssegirinya kwe kumubudaabuda. Kubanga omuvubuka yali munaku. Twamulabanga ng'agenda ku palamenti ng'akaaba nga tavudde ku mwana we. N'abazadde gye bali abava mu baana. Ne maama wa Ssegirinya yaliwo nnyo. Ssegirinya n'ava mu bulamu bw'ensi. Kati bw'abanga yagenda mmwe abaddewo wano kubanga teri agamba nti ono omwana gw'omuzaala nga tomwagalangako. Automatically omuwala aba yakwagalako. Ne mweyagalako weewaawo n'azaala omwana nga si wuwo. Kitegeza yalina abasajja ab'enjawulo. So mu mbeera efaanana bw'etyo olina okuwanya maama wa Ssegirinya ekitiibwa n'otamutyoboola kubanga buli lw'omutyoboola eno ffe bye tulaba bikukkakanya. Famire kintu kya njawulo. Kakati wuuyo avuddeyo ng'abaana tekuliiko ki? Akantu ako bannange. Ekirungi nti nno abadde oba tannaba bateekamu nnyo ssente waafiiridde naye twogere tannabateekamu. Ssegirinya waafiiridde abadde tayinza obeera nga tannabateekamu. Ekyo tekiddangamu. Anti waliwo ate abasajja omwana nga tannaba nagenda mu lubuto lwa nnyina olwedde oba otandise okufiidinga. Kakati n'ayingira mu lubuto lwa maama n'obeera ku bunkenke n'okusinga ayina olubuto. Fe abasajja ku kye tuyitamu ofunisa omukyalo olubuto n'obeera ku bunkenke n'obugubi n'obulumi n'okukoowa n'okweraliikirira n'okusinga omukyala ate ayina omwana mu lubuto. Kakati Katonda n'akusaasira olubuto ne lukula n'olufiidinga n'omulabirira munnange wano wakuluma kati kugendako mu ddwaliro natandise okunywa eddagala nakoze ntya n'ebirala byonna nga bwe bibeera. Gye biggweera n'omaliriza ng'omwana bamuzadde naye nga otoowolokose. Omuzaala ng'ogamba oba wakamala okutoowolokoka bweppa mu lunaku lumu tuli Mmengo n'oweereza miliyoni ez'eddwaliro ne bamusiibula n'otandika ebyenda awo n'otandika olulimbi paka lwaliva mu bulamu bw'ensi. Babasa sobola kugamba nti Ssegirinya badde tannateekamu. Abo abaana bonna obunkenke bwe batadde ku Ssegirinya tebwogerekeka. Ayinza n'okuba nga olumbe lwaliwo olwamutta naye nga n'ebirowoozo by'abaana be. Buli onamugaanira olubuto neeraliikirira. Nabyo nga mwebiri. Kati obudde buno yatuuka n'akuba akaggi n'eyamwagalako obwagazi ne gwe yagazisa akapiira n'aleeta omwana n'agamba ono wa Ssegirinya. Kati mu budde buno maama wa Ssegirinya omuwa magezi ki? Maama wa Ssegirinya amagezi ge muwa ye administrator asooka kubanga abo abaana musaayi gwe naye ne luswa tamwerabira kuba egyo emikwano tegirabika. Abeerewo luswa naye abeereko kuba administrator. Kituufu abantu bakyukakyuka naye tomanya ono yandibeererawo ddala. Okukwatekwate abaana abo obawumbewumbe paka Katonda lw'anaasaasira bakule ate bayinza okutegeera ng'era taata waabwe bwe yakutegeera. Ne baba abaana bana batono. Abaana bana bagyeko bangi nnyo abataano omwaka faananyi anze tokinteekako ndi siwuza Katonda ate neeyagaliza saagala kulimba era nze sinza kwegerezaako kibi. Nze neegerezaako kirungi kyokka sinza kwegerezaako kufa.
ne waliwo abantu abatetaaga ddeeni engolabula bintu onoogayo omwana si wange. Ate abalowooza Abaganda bakijjawa nti okufaanagana si Luganda. Omukazi akutega olubbobbo omwana n'akumalayo naye nga siwo. Olaba ddeeni ebwe yokomawo ne bagazi. Labayo ggwe ewaffe twalinayo omukyala nga bamuyita Najjingo. Omulala yabeeranga awo nga twayitangayo wa musenze eri Rwanda ey'Empugwe. Naye bannange bali abakazi nga baafaanagana bali nga balinga balongo. Abakazi? Alla nga baafaanagana nga balinga balongo. Naye nga tebayinaako wadde Oluganda. Maama Nakitende omulala Maama Umaru ali awo waggulu nga wakava ewa Haji Dalausi noweeyongerako mu maaso awo katono. Nga baafaanagana. Allahu akbar kabira. Nga kiri tekirabikangako. Kati we nakakasiza nti omuntu asobola okufaanana omuntu naye nga tamuyinaako wadde oluki. Ekituufu. Luganda. So kati abakazi bakole ki? Bakazi beekuume nga kuba kati omukazi era for example omukazi akwagaddeko leero enkeera n'ayagala ku musajja omulala kiyinza okubeera ekizibu okumanya nti n'olubuto lwono kati alinamu akasente gwalusiba. Ekyo kituufu. Olabe bakusiba omwana naye kati eby'ennaku zino birungi. Olugenda mu ddwaliro ko lwennyini olumala okumuzaala nga bamukebera DNA. Kati gwe owagira omukazi oluzaala omwana. Era nasanyukidde nnyo Paalamenti, abaka ba Paalamenti nabalabye nga bagamba nti bagenda kukola etteeka mu buli ddwaliro bateekemu ebyuma ebikebera DNA. Olumala okuzaala omwana nga bagamba nti kituufu omwana wa Ivan. Tekigenda kutta abakazi ekyo. Tewali buzibu oba lwaki bakola obwenzi. Omukazi agenda kutukira awo ng'akyali katanda. Tewali mutawaana gonna. Taata w'omwana bw'aba mwava ate kigenda kutereeza nnyo amaka g'abantu. Nnyo. Jeni etugikolera awo ne mmanyi oba wange oba si wange. Bulungi nnyo. Ate era kati gwe tolabanga maama wa Chicken ayogeza amaanyi. Ale nti nkuwe miliyoni 10. Omwana bw'aba si wannambe. Ne bannange. Nobula bannange. Mundekeze saagala kwogera ku Chicken mukwano gwange. Ate ne maama we musuubuzi wange. Ne taata we mukwano gwange. Kati njogera ekindekeki. Ne kati bobeera family engeri nnyo mawulire. Ekyo taata mawulire, omwana mawulire, ne maama mawulire. N'abalala bajja kujja n'abalala gye bali bootamanyi. Tewali mutawaana kwaye business yaabwe. Era nze nasanyuse nnyo kwa Chicken alina bugamba we yayogeredde n'agamba ye takola miliyoni 10 omwezi. N'abiri agakola n'asatu. 30 miliyoni omwezi. Ne neewuunya. Kati eyo business ogijjawo wano e Uganda. Fe abasuubuzi tuli maziga meereere. So ne taata we era kyegamba naye akola bwezityo ne maama we kati azze naye mawulire. Maama ali mawulire ate ali mu busuubuzi kati ato. Naye family eyo. Yagenda kubula asala kubanga agenda kugagga. Kati ani alina otuuza munne. Omugambo waaye tukakane nga family tuswala. Mu nsi muno teri kintu kibinga muntu kubeera awo nga talina muntu amugambako. Ivan oli mukwano gwange nnyo, oli omu mu mikwano gyange. Ate ebigambo bye nkugamba bituufu. Oli omu ku mikwano gyange. You are my friend. You are my brother. Amina. Naye nkusaba tobeeranga mu mbeera nga gwe tolina muntu akugambako. Olina okubeerawo ng'okimanyi nti oyo bw'aŋŋamba nti kino tokikola. Sigeza. Wenkoma. Nkwegayiridde nnyo ekyo beera ng'okirina. Kale basebole bannyabo ndowooza abubaka nange babuusibiridde mbuulidde naawe butwale funa gwotira ku liiso n'ogamba ono so tetujja sukakaawo mbeere bulungi mweraba.